bulungi ku Dawa TV lwakisinzidde wano Iganga Masjid Madina batugoberera ku TikTok ku Facebook olwaleero tulina omugenyi waffe Sheikh agenda kuba nti tutoyera ku salaamu atubuulire n'omusomo gwatuleetedde. Sheikh sallimu ala al-mushahidin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونفع الله بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. مكاد وفي أتاني ساتين رزا الله نوكساير واشتبنا في محمد صلى الله عليه وسلم غير يلي قلا ينبي في محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. mukadde waffe atusomedde etteeka lya Katonda nga Allah tabaraka wa taala agamba mazima ddala twawa Luqman amagezi abeere nga yeebaza Allah tabaraka wa taala n'agamba oyo yenna yenna yeebaza aba yeebaza ku lulwe. إذا أردت أخي في الله أن تأخذ نصيحة طيبة من إنسان ستبحث عن الإنسان الذي يتميز بالحكمة. agamba buli lw'oyagala omuntu akulamire ojja kunoonya omuntu alina amagezi asinga okutegeera era omuntu oyo bw'oba oyagala otwale advice ye. فإذا أحبك ذلك الحكيم وأراد أن يعطيك نصيحة كلما أحبك أكثر كلما أعطاك نصيحة أفضل ولن يحب الإنسان أكثر من حب الأب لابنه. agamba omuntu ono omugezi bw'ogendayo abeere nga akulamira akuwa advice agamba nti omuntu ono bw'aba akwagadde ajja kuwa advice ennungi. n'agamba omuzadde taata aba ayagala nnyo mutabani we era bw'aba amuwa advice esinga okuba nti nnungi. ولهذا كانت وصية سيدنا لقمان عليه السلام لابنه وصية عظيمة لا بد لكل مسلم أن يتعلمها وأن يدرسها لأنها أولا من رجل حكيم ثانيا موجهة لأفضل إنسان قرابة له وهو ابنه الحبيب. agamba nti advice eyo gundi Luqman gyeyawa mutabani we. Sooka Luqman yali musajja mugezi, ekyo Allah tabaraka wa taala yennyini yakitwebuulirira. ate n'abeera nga omusajja oyo omugezi Luqman advice eyo yali agiwa mutabani we nga kugamba amuweera ddala ekisinga okuba nti kirungi. ولأن طبيعي أن يكون كل أب ينصح ابنه فهذا شيء طبيعي ولكن وصية لقمان كانت من العظمة بمكان أن خلدها الله في القرآن لآلاف سنين تدرس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. agamba nti advice eyo okulamira Luqman keyawa mutabani we kwali kwa kika kya waggulu, ebigambo byali birungi nnyo era Allah tabaraka wa taala n'abironda n'abirekawo emyaka n'emyaka ne bibanga weebiri. abantu bajja kuba nti buli asoma Qur'an abisoma okutuusiza ddala ensi weeriggwawo. فأراد الله أن ينبهنا ويجعلنا نركز فقال أولا: ولقد آتينا لقمان الحكمة، كي نعلم أن ما سيأتي في الوصية هو بحكمة الله التي أعطاها للقمان. agamba nti Allah tabaraka wa taala yatandika tugamba nti mazima ddala twawa Luqman amagezi n'agamba omuntu ono abeere nga asoma ekiraamo kya Luqman, ebigambo bye yawa mutabani we ategeere nti byali by'amagezi nnyo era kyova olaba nti Allah tabaraka wa taala yabironda n'abitubuulira.
ولأن الله كريم سبحانه وتعالى لم يكتفي لنا بوصية لقمان فقط، بل وصانا سبحانه وتعالى قبل وصية لقمان وقال أن اشكر لي، وقال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فوصانا الله أن كل إنسان لا بد أولا أن يشكر على النعمة التي أعطاها الله له. الله تبارك وتعالى bweyali atandika ng'atubuulira ku kutagala ku Luqman yasooka n'abeera nga Allah tabaraka wa taala atulagira naffe okumwebaza, wasiya gye yasooka okutuwa n'agamba anishkuru li, munneebaze nze Allah tabaraka wa taala buli kintu kyonna kyonna Allah tabaraka wa taala kyaba atuwadde. فقال أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، أي أن شكرك يا عبد الله على النعمة لا يعود بالنفع على الله بل يعود إليك أنت. أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أغامانت الله تبارك وتعالى ويفلقله كمويبازا ناغامانت ومن يشكر ومنت ينيبازا فإنما يشكر لنفسه webaza lwa mwoyo gwo. N'agamba nti emigaso gy'okwebaza buli webaza Allah, emigaso tegidde eri Allah wabula igwe yeebazizza ate gwe afunamu emigaso emiitirivu. ومن كفر فإن الله غني حميد، أي من لا يرضى أن يشكر الله ويكفر ويشكر غير الله فإن الله لا يتضرر، فإن الله غني عن شكرنا حميد من قبل أن نحمده أصلا. agamba nti Allah tabaraka wa taala atutegeeza n'agamba waman kafara, omuntu yenna ajeema n'agaana okwebaza Allah tabaraka wa taala fa inna Allaha, mazima ddala Allah tabaraka wa taala mugagga nnyo ate nga atenderezebwa nnyo. Allah tabaraka wa taala mugagga, teetaaga kuba nti tumala kumwebaza oba ki, naye kugamba emigaso gy'okwebaza gidde eriffe. Allah tabaraka wa taala talina kyafunamu nga tumwebazizza wabula Allah tabaraka wa taala ye mugagga ate atenderezebwa buli kimu fene tuba tuganya okuba nti tumwebaza. وقال في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم، فالإنسان إذا أراد أن تزداد النعم عنده فليكثر من شكر الله، فليكثر من شكر الله. أغامانتي وبويغالا ebiyengera Allah byakuwadde, oboyagala ebirungi Allah byakuwadde byeyongere, yitiriza okubanga omwebaza. Allah tabaraka wa taala yatugamba mu kifo ekirala n'agamba wala in shakartum, ndayira bwe munaabanga mwebazizza la azidannakum, mazima ddala nja bongera. Kale n'agamba nti buli woweebaza Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala akongera ebirungi. والشكر يحتاج إلى شيئين، أولا أن تحمد الله بلسانك وبقلبك على النعمة، هذه الأولى. أغامبا بنا يتوبازا تيا الله كاتياتويدا steps engeri twebaza Allah tabaraka wa taala, n'ategeeza nti okwebaza Allah tabaraka wa taala ensonga bbiri enkulu ezeetaagibwa ennyo. Ensonga esooka kwe kwebaza Allah ng'okyogerako n'olulimi lwo n'omutima gwo gubenga gukikakasa. Eyo ensonga ziri bbiri naye azitaddemu emu. Okwebaza Allah n'olulimi lwo nga ne mu mutima gwo okitegeera ddala nti mu butuufu oli mu kwebaza Allah tabaraka wa taala, ekintu kyolina kyabeere Allah tabaraka wa taala. ثانيا أن تستخدم تلك النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. agamba ekyokubiri engeri gye twebazaamu Allah tabaraka wa taala ekyekintu kyaba akuwadde, ekirungi Allah tabaraka wa taala kyaba akuwadde banga okikozesamu ebyo ebisanyusa Allah tabaraka wa taala. Bw'onaabikozesa bisanyusa Allah tabaraka wa taala ojja kuba omwebazizza. فنعمة البصر إن أردت أن تشكر الله عليها تحمده بقلبك وبلسانك أولا، ثم تستخدم البصر فيما يرضي الله ولا تنظر إلى ما يغضب الله. بهاتين تكون شكرت الله على نعمة البصر. Naatuwa ekyokulabirako mu kwebaza Allah tabaraka wa taala. Abawarabu bagamba buli woba ebyokulabirako ensonga gy'oyogera ebakkirira. Naatuwa ekyokulabirako nti omuntu singa ayagala okwebaza Allah kukyengera ekyamaaso Allah ge yamuwa, ajja kubanga ekisookera ddala
ddala ayogera ku kyengero ekyo n'olulimi lwo ne mu mutima gwe n'akikakasa nti Allah tabaraka wa taala ekyengero ekyokuba nti olaba yakikuwadde. Ekyokubiri, ekyengero eky'amaaso gano nti olaba ogakozese mu ebyo ebisanyusa Allah. Totunuulira binyiza Allah, tokwata bifaananyi bikyamu obeere ng'obitunuulira, togatunuuliza bintu kasita ogatunuuliza Allah byayagala, awo oba weebazizza Allah tabaraka wa taala. نعود إلى لقمان والذي شكر الله على النعمة بلسانه ثم بأن استخدم الحكمة وهي النعمة بأن نصح ابنه بحكمة وبتلك الحكمة خلد الله تلك الوصية إلى يوم القيامة في القرآن. أغامبا نتي لقمان يبزا الله تبارك وتعالى كشينجر الله تبارك وتعالى كياموا ekyamagezi abantu n'abeeranga yawa mutabani we ekyengero ekyo yakikosa bulungi n'awa mutabani we advice eyo Allah tabaraka wa taala n'agirekawo ebeerewo okutuusa ddala ku lunaku olw'enkomerero. تلك الوصية لو شرحناها بالتفصيل لأخذنا فيها ساعات طويلة ولكننا سنمر عليها مرورا سريعا لعلها تكون نافعة لنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ategeezezza nti bannaye singa tugamba ekiraamo kya Luqman kyewa mutabani we tutandika kikwatako mu nkwatako buli kagambo nga tukwogerako, agamba tuyinza okutwala essaawa nyingi nga ziri wano. N'agamba naye olw'okubanga tulina ebyokukola buli muntu obuko obubaawo tugenda kukiyitamu mu mbeera eri summarized, embeera ey'obwangu tuyite mu kyafaayo ekyo, oba oliawo Allah tabaraka wa taala anaatugasa n'ebyo bye tunaawulira mu wasiya ya Luqman alayhi salam. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. atutegeeza n'atugamba nti laba Luqman advice yasooka okuwa mutabani we yamugamba ya bunayya la tushrik billah, mutabani wange gwenjagala ennyo togatta ku Allah tabaraka wa taala. Mazima ddala okugatta ku Allah tabaraka wa taala bulyazaamaanya bunene nnyo. فكانت الوصية الأولى بأن نهاه عن الشرك، فلا بد لكل واحد منا أن ينهى أولاده وجيرانه وأصدقائه وإخوته أن ينهاهم جميعا عن الشرك، فالشرك هو أكبر مصيبة التي تضيع دنيا الإنسان وآخرته. أغامبا nti ekiraamo ekyasooka yamuziiza n'amugamba tugatta ku Allah, n'agamba naffe ekiraamo ekyo akitulaamira naffe tugatta ku Allah tabaraka wa taala. N'agamba kyeyasooka omuziiza n'amugamba tugatta ku Allah tabaraka wa taala. N'agamba naffe n'abantu ba famire zaffe, baneiba baffe, mikwano gyaffe bonna tubagambe nti tebagatta ku Allah tabaraka wa taala, kubanga okugatta ku Allah omuntu aba afiiriddwa obulamu bwe bwonna obw'ensi. Okugatta ku Allah omuntu aba anoonya akhira ye. Okugatta ku Allah omuntu aba takyalina kyazitowa yadde mu nsi singa abanga agatta ku Allah tabaraka wa taala. Tusaba Allah taasa okumugattako. فالدنيا ولو طالت ووصلت حتى ولو عشت فيها 100 سنة يأتي بعدها الآخرة سواء في جنة أو نار إلى ما لا نهاية. فالشرك ظلم للنفس أولا لأنك تضيع الآخرة الطويلة من أجل أن تشرك بالله في هذه الدنيا القصيرة، فبذلك أنت لم تظلم الله أولا بل ظلمت نفسك ومستقبلك أولا. nti bannange obulamu bw'ensi bumpi nnyo nga gye kikumanyi. Ate akhira mpanvu, obulamu buwanvu ate tebuggwawo bwakhira. Omuntu wakola shiriki akola ki? Aba yeeryazaamaanyizza. Buno obulamu bw'obutono n'abwonoona, n'obulamu buli obunene obuwanvu obutaggwawo n'abwonoona bwonna. N'ategeeza nti buli w'okola shiriki oba osoose kulyazaamaanya gwe, si nti oba osoose kulyazaamaanya Allah,
wabula olyazaamaanya mwoyo gwo nti buli kirungi oba omaze okiggala, obulamu bwo oba omaze obwonoona kasita kakutanda n'okola shiriki n'ogatta ku Katonda tabaraka wa taala. ثم الشرك غير أنه ظلما للنفس هو تعدي على حق الله، فالله هو الخالق الرازق، فكيف نقابل عطاياه بأن نعبد غيره؟ فلا بد لنا أن نبتعد عن الشرك ولا نكتفي أننا مسلمون، فهي نعمة منحنا الله إياها، بل لا بد أن نتحرك على الأرض لكي ندعو غير المسلمين إلى الإسلام. agamba nti ng'olese ky'ogamba nti buli w'okola shiriki n'ogatta ku Allah olyazaamanyiza omwoyo gwo, kati ate oba olumbaganye rights za Allah tabaraka wa taala. Right ya Allah gy'atulinako ffe tetulina okukolera Allah kwe kumusinza ne tamugattako kantu konna. N'ategeeza nti buli bw'okola shiriki bw'oti oba olumbaganye Allah tabaraka wa taala, kubanga Allah tabaraka wa taala ye yatutonda, Allah yatugabirira omuka gwe tussa gugwe, buli kimu kyonna Allah yakituwa, naye kati ate gwe n'oddira n'otandika okusinza ebitali Allah tabaraka wa taala. N'agamba Allah yatuwa ekyengera ekyokuba ntumwawula, n'agamba tuteekeddwa n'abantu abalala, tetulikoma bukumi nti ffe tuli basiraamu, wabula abantu abalala abatali basiraamu tuteekeddwa okgenda nabo tubagawoole bajje ku kyengera ekyokwawula Allah tabaraka wa taala, kuba buli atali musiraamu agatta ku Allah tabaraka wa taala. من منكم دعا أحد من غير المسلمين وكان سببا في دخوله في الإسلام فليرفع يده. agamba abasaba mu bwesimba obw'ekitalo mummwe eyali akoowoddeko omuntu atali musiraamu, omuntu oyo n'ava mu ddiini etali ya busiraamu n'ayingira obusiraamu, waneka omukono. Obanga wali ogambeko ku muntu nti siramuka yingira eddiini y'obusiraamu, ما شاء الله. نقول أن عندكم ما شاء الله فرصة عظيمة، أن شعب أوغندا هو أطيب شعب قابلته على وجه الأرض. agamba nti bannaye mwina chance ey'amaanyi, agamba ye abantu basinkanye bonna talabanga abantu ng'emitima gyabwe mirungi nga bannayuganda, talabanga abantu ng'emitima gyabwe mirungi nga bannayuganda. وهو شعب لا يتصنع الطيبة بل هو طيب فعلا بفطرته. agamba abannayuganda si be bantu nti oli yeefuula bwefuuza obulungi nga si mubi, naye bw'oba weetegereza bulungi bannayuganda emitima gyabwe mu buwumbwa Allah tabaraka wa taala yabatonda omuli balungi. فلا تضيعوا لحظة واحدة من أجل أن تدعوا أولئك الطيبين إلى دين رب العالمين فتفوزوا وتفوزون معا في جنة الله. agamba tekakutanda notta chance ey'okuba nti ofiirwa omukisa ogw'okoola abantu abalungi bayingire mu ddiini ya Allah. N'agamba nti omuntu oyo ayingire mu ddiini ya Allah afune obuwanguzi kuno ku nsi, naawe omuwangule naye okusima kwa Allah tabaraka wa taala. ثم ننتقل إلى الوصية الثانية من الوصايا الحكيمة في قصة لقمان. abooluganda wetugambye nti ekiraamo ekisooka yamugamba tagatta ku Allah, seeka amaze nadda agamba tugenda kudda ku kiraamo ekyokubiri, osobola okuyita advice ey'okubiri Luqman alayhi salam gye yawa mutabani we. فبعد أن كانت الدعوة بأن نبتعد عن الشرك كي لا تظلم نفسك ولا تقابل نعم الله بالعدوان، فأيضا لا يجب أن تقابل من لهم فضل عليك من الناس بالعدوان، ألا وهم الوالدين الأب والأم. فقال سبحانه وتعالى على لسان لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فلا يكتمل شكرك لله إلا إذا شكرت والديك. agamba Luqman advise ey'okubiri gye yawa mutabani we ng'agamba ng'omaze okuba nti oyawula Allah tabaraka wa taala, osinza Allah tabaraka wa taala, yamulambira n'agamba Allah tabaraka wa taala ng'amugamba wawassayna al-insana biwalidayhi, twalambira omuntu okuba ng'ayisa bulungi bakadde be, n'agamba maama we yamusitula, maama we
kusitula omuntu gwe mu mbeera enzibu ng'ava mu mbeera enzibu nadda mu mbeera enzibu n'abeera ng'akuyonsa n'ayita mu bintu bingi n'agamba oba weebaza Allah tabaraka wa taala weebaze ne bakadde bo n'agamba okwebaza Allah tekusobola kuba kujjuvu okujjako nga ne bakadde bo abakadde baabo bayina enkizo y'amaanyi nnyo bayina enkizo y'amaanyi nnyo agamba nti olina okwebaza Allah tekusobola kujjula okujjako ng'ate weebazizza ne bakadde bo. ثم قال الله في نهاية الآية كلمة أراها وعد ووعيد في ذات الوقت قال إلي المصير. agamba nti ekigambo ekyo Allah kyeyamaliriza nakitteeka ekyo agamba kirimu okusuubiza abantu ebirungi ate mulimu n'okulagaanyisa abantu ebikyamu. Allah yamaliriza agamba atya gyendi gye mugenda okudda ng'alinga agamba gyendi gye mugenda okuddamu abakola ebirungi abakola ebyo Allah yayagala mujja kufuna empeera yammwe gyendi gye mugenda okuddamu abagaanye okuteeka mu nkola mugenda kubanga mufuna empeera yammwe enkyamu. فأنت إن آمنت وأحسنت إلى والديك كانت كلمة إلي المصير تحبيبا لك في عظيم الثواب. أما إن كفرت أو أن أخطأت في حق والديك فاعلم بأن إلي المصير حتى أعاقبك على ذلك. agamba nti gwe olongoose bakadde bo n'obayisa bulungi n'obeebaza n'okkiriza Allah tabaraka wa taala n'okkiriza enkola y'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wagamba gyendi wali obuddiro gye mugenda okudda amakulu abagamba ogenda kudda gyendi nkwempeera ennene nkuyingiza ejjala ate bw'oba mujeemu kiba kitegeeza gyendi gy'ogenda okudda gye nkoleko obeere ng'ofuna ebibonerezo byo. ثم قال الله سبحانه وتعالى ردا على من سيضع حجج لكي لا يطيع الله. فبعض الشباب يقول أنا أسيء معاملة أبي وأمي لأنهم يعني معاملتهم لي سيئة أو لأنني أرى أن أبي لا يحسن إلي أو أن أمي تكثر في الطلبات فرد الله قبل أن تقول تلك الحجج. agamba Allah tabaraka wa taala yalabanga abamu mugenda kuba n'ebyekwaso byemwekwasa nabyo Allah akugambisa bulungi bakadde bo gamenze mukadde wange teyampisa bulungi teyankola bwati ne bwati mukadde wange teyankolera bwati ne bwati maama wange yayitiriza okunkola bwati ne bwati Allah tabaraka wa taala n'abeeranga akuddamu nga tonnaba kuleeta byekwaso byo byonna Allah n'abitta n'aleeta ensonga zino nga nkulu tolina kyogenda kwekwasa nga Allah tabaraka wa taala ayogedde ku nsonga zino enkulu tolina kyewekwasa oyise bakadde mu bubi. بل أمرك الله أن تحسن لوالديك ليس لأنهم يحسنون إليك فقط لا وليس لأنهم مسلمون لا ولو كانوا مشركين لا بل قال لك وإن جاهداك على أن تشرك بي يعني جاهدوك لكي تكون مشركا وقفوا بينك وبين الإسلام حتى ولو فعلوا ذلك قال الله سبحانه وتعالى فلا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. agamba nti Allah tabaraka wa taala ziensonga ziyatubuulira mama we yakusitula bwati ezuzazo n'agamba naye bakadde bo kugamba Allah tatulagira bayisa bulungi olw'okubanga basiraamu tatulagira bayisa bulungi olw'okubanga oba bashiriku oba ki naye Allah tabaraka wa taala akulagira okubayisa bulungi kiragiro Allah tabaraka wa taala yakikuwa isa bulungi bakadde bo babakola ki olina bayisa bulungi Allah tabaraka wa taala nagana naye bakadde businga bajja bagamba nti fulani tugenda ogatte ku Allah tabaraka wa taala Allah akugamba kukyogatta ku Allah tobagondera singa oba ne mukaddewo agamba okukola ebintu Allah byatayagala tomugondera naye n'agamba naye please wasahibuhuma fi dunya maarufa bayise bulungi mu bintu by'ensi. Mama wayinza okuba taata mama wo si basiraamu bayise bulungi mu mbeera ez'ebintu by'ensi baagala byonna bawe bayise bulungi bakiwulire nti nabo baazaala omwana naye tobagondera mu mbeera emu singa bagamba okugatta ku Allah tabaraka wa taala. فالله أراد
أراد منك حتى لو كان والديك يأمرانك بمعصية أو يأمراك بالشرك عليك ألا تطعهما، ولكن في المقابل تعاملهم بالمعاملة الحسنة. ولتعلم بأن هذه المعاملة الحسنة أدخلت امرأة مرة في الإسلام في بلاد أوروبا، ذهبت امرأة بأولادها وأدخلتهم إلى المسجد وقالت لإمام المسجد: أنا لست مسلمة ولكن أريدكم أن تعلموا أولادي الإسلام. فقالوا لها: ولماذا؟ قالت: لأنني أرى جيراني من المسلمين يقبلون يد أباهم وأمهم، فأنا أريد أولادي أن يتعلمون ذلك في وسطكم أنتم المسلمين. agamba nti okuyisa obulungi Allah kwetulagira, okuyisa obulungi bakadde baffe Allah kwetulagira ng'otali kusosola oba omusiraamu oba si musiraamu, agamba w'okikola ate ekyo kisobola okusikiriza abalala okuyingira eddiini y'Obuyisiraamu. N'agamba waliwo omukyala mu Europe mu nsi z'Abazungu, omukyala oyo yakwata abaana be babiri n'abaleeta, n'agamba imamu w'omuzikiti njagala kwogera naye. Imamu n'agamba omukyala aŋŋamba ki si musiraamu? N'agamba abaana bange bano baleese babiri, abaana bano njagala obasomesa obusiraamu yadde nze si musiraamu. Imamu n'amugamba nyabo, lwaki oyagala abaana basome obusiraamu ate nze ate nga gwe toli musiraamu? Omukyala n'amugamba ndaba abaana b'abasiraamu bano engeri gye bayisaamu bakadde baabwe. Manyi mu bazungu wali eddembe omwana akuboggolera, omwana mu bazungu omwana abanga kabaka ng'ate omuzadde alinga ng'omuddu waki w'omwana. Ate ffe mu busiraamu omwana olina kuba muddu wa muzaddewo. Kati omukazi ajja n'abaana babiri agamba nange mubasomesa obusiraamu, ndaba abaana bano engeri gye bayisaamu bakadde baabwe, bwebaba bava ewaka banywegera bataata baabwe ne mama baabwe, naye ffe abaffe batuyisa bubi. Kati okiba nga obusiraamu kyekyewe basomesa, nange mbaleese njagala abaana bampise bulungi. Kale n'agamba namu kikozi bwe mutyo, nammwe tomanya Allah tabaraka wa taala asobola okuyisizaako abalala ne beegomba eddiini ya Allah tabaraka wa taala. ثم بعد أن أمرك الله أن تحسن للوالدين حتى ولو جاهداك للشرك مع عدم طاعتهم في الشرك أو المعصية، قال الله لك الحل فقال في الآية: واتبع سبيل من أناب إلي، أي اتبع الصالحين أهل العلم العلماء المشايخ الأصدقاء الصالحين، اتبع سبيل من أناب إلي ولا تقلق. فقال الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم، يعني لا تقلق في الدنيا، هناك رجوع إلي لكي أحكم، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أجمع الله تبارك وتعالى bw'amala okubanga atubuulidde engeri gye tuyisaamu bakadde baffe, Allah tabaraka wa taala n'agamba thumma maaza thumma ilayya marji'ukum thumma anaba ilayya thumma wattabi' sabila man anaba ilayya, agamba oluvannyuma goberera ekkubo ly'abantu abazze eri Allah. Abazze eri Allah be baliwa? Ekkubo ly'abannabbi abadde eri Allah kikumi ku kinaakyo, ekkubo ly'abamanyi abamanyi nga bali ku busiraamu obutuufu, gobeera thumma wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum, oluvannyuma gyendi gye mugenda okudda mbabuulire ebyo bye mwalinga mukola ku nsi. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى ومن خلال وصية لقمان لابنه أن يغرس فينا قيمة عظيمة ألا وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى. nti bwe yamala okubanga amuwadde advice eyo yayagala abeere nga atusigamu nga wona asiga atusigamu ekigambo ekikulu ennyo. Bannaye ekigambo kino singa ffenna kitulimu singa edduniya yatereera, kigambo ki? Yayagala amusigemu omuntu akakase nti Allah ndaba. مراقبة الله أن تعلم أنه يراك في كل شيء في الكبير والصغير. kugamba otegere nti Allah akulondoola era akulaba buli kyokola, buli kyokweka mu kifuba kyo, byokolanga binene abiraba Allah, byokolanga bitono abiraba Allah. N'ayagala ekyo akitusigemu, akisige mu mutabani we, akisige ne muffe nti bannaye tukakase nti Allah tabaraka wa taala atulondoola era atulaba.
ولو أغلقت على نفسك الباب واختبأت من الناس فالله مطلع عليك فيما تفعل إن كان خيرا أو شرا. bannange agamba nowekweka nogala wenzigi nowekweka abantu nobaako byokola nga teryakulaba bannaye Allah tabaraka wa taala atulaba nga batugamba nti omuntu okwata oli wakwata essimu zaffe kujjudde passwords Allah tabaraka wa taala teetaga password neti byonna ebirimu abimanyi. فقال لقمان لابنه في تلك الوصية يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أي أن الذنوب والمعاصي والأعمال إن كانت صغيرة جدا فلا تخفى على الله سيأتي بها يوم القيامة. agamba nti yatandika okubanga amulaga ekyokulabirako nti Allah akulaba akulondoola ku buli kyokola n'amugamba entakumu singa kibadde mithqala habba kugamba akantu akatono ennyo min khardali omuwemba kibeere fi sakhara nga kiri ku olwazi gwe guyinja ogunene nnyo nga kantu katono nnyo oba nga kali mu ggulu oba mu nsi mu ttaka kekwesewa yati biha Allah amakulu amazambi nowokola akantu kakatono bwe kati Allah akamanyi n'emirimu emirungi n'obeerawo n'okola akantu kakalungi katono bwe kati Allah byonna abimanyi era ajja kujalaba kambawo ekyokulabira katono omuntu ayinza okujalaga njagala ku ssente olinakuwa olukumi tebamwogerako tuwe ku ssente awadde ekikumi tebamwogerako awadde ezike bakola gundi barakallahu fikum naye Allah kakabe katono kalebirebe mu bibi n'ebirungi byonna Allah tabaraka wa taala abiraba era ajja kujalaba. ثم ختم الآية بما يعتبر أيضا وعد ووعيد. agamba yamaliriza etteeka ng'era ng'atubuulira naye ng'ebigambo byeyogera bitwalibwa nti era byali bigambo bya ssanyu kulaganyisa abakozi b'emirimu mirungi n'okuba nti ebibonerezo eby'amaanyi okubalaganyisa ebibonerezo ebi abantu abajeemera Allah tabaraka wa taala. فقال إن الله لطيف خبير. لطيف أي يعلم لطائف وصغائر الأمور. خبير بكل شيء. فإن كان عملك صالحا كبيرا أو صغيرا فهو لطيف خبير يعلمه فاسعد بذلك واطمئن. وإن كان عملك أو عملي سيئا وكان صغيرا فالله أيضا لطيف خبير يعلم ذلك العمل فاستحي من الله. agamba Allah tabaraka wa taala amamaliza agamba latif Allah tabaraka wa taala mukwata mpola nnyo naye khabiru mukugu buli kintu kyonna akimanyi amanyi ebintu munda ne kungulu buli kimu akinako obugugu n'agamba amakulu byokolanga birungi Allah mukwata mpola ate mukugumya ajja kukuwa empeera ne byokolanga bikyamu mukwata mpola ajja kukusasula tapa ku kantu oyinza okukola ekibi ne weeyibaala nti nga ndi bwe nti nga sisaala naye ndi bulungi mukwata mpola Allah naye mukugu nnyo isawa gyanakukwatako gwalimanya. ثم كانت وصية عظيمة. قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. agamba nti bwe yamala n'amugamba mutabani wange yimirizaawo essala olagire n'empisa ennungi oziize n'empisa embi ate ogumiikirize ebinaakutuukako mu kulagira empisa ennungi n'okuziiza empisa embi. فالجزء الأول أن قال لابنه أقم الصلاة. وما معنى إقامة الصلاة؟ ليس أن تصلي ولكن إقامة الصلاة أن تؤدي الصلاة بالطريقة الصحيحة على سنة النبي في الوقت الصحيح بمواقيت الصلاة بخشوع لله. لو فعلت الثلاثة أن تكون الصلاة صحيحة وقت صحيح بخشوع فأنت مقيما للصلاة. agamba nti bwe yali yamugamba mutabani wange yimirizaawo essala teyagamba mutabani wange saala yimirizaawo essala n'agamba omuntu okuyimirizaawo essala kitegeeza ebintu bisatu.
ekisooka esswala olina okugisaala ng'ogisaala n'empagi zaazo n'ebyalaalikibwa byamu mu biseera by'esswala byennyini ebituufu, ng'ate osaala esswala n'obugonvu n'obwetoowaze ng'ogoberera enjigiriza z'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ومن أجل أن تساعد نفسك على إقامة الصلاة وإقامة كل العبادات لا بد لك من صحبة صالحة، صحبة المسجد، صحبة الصالحين تساعدك على ذلك. أقام وهو يقال أقيمي لزاو الصلاة جكرا الله يتلقي لك سالة وابلا يتلقي لك قيمي لزاو الصلاة توجد كتجيزو قيمي لزاو الصلاة نقام أقيمي لزاو الصلاة سيجاو ومنتو يتاق abamuyambako okusobola okuyimiriza essola. N'agamba y'ensonga lwaki obusiraamu butulagira tusaale essola zaffe. Twetaaga abantu abanaatuyambako abalongoofu abakola ekintu ekyo, kyova olaba tulagirwa ng'abasajja okusaalira essola zaffe mu mizikiti, tusobole okufuna obuyambi obwo obutuyambibwako bannaffe nti mutereeze ennyiriri mukole bwemutulungi bwenu tosadde bulungi tuyimirizeyo essola so tetusaala busaazi. ومن أجل أن نوجد الصحبة الصالحة والمجتمع الصالح الذي يساعدنا على العبادة فقال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنشر الخير بين الناس فتساعد المجتمع على الصلاح وتوجد الصحبة التي تعينك على الحق. أغامبا buli wolagira empisa ennungi n'oziiza empisa embi oyongera okuba nti okola abantu abalungi abanaakuyambako okutereeza essola. Buli wolagira empisa ennungi n'oziiza empisa embi ogenda kuba nti ogenda mu maaso n'okubanga abantu ebirungi abantu bafuuka balongoofu olw'okulagira empisa ennungi n'okuziiza empisa embi. ولكن ربما تبتلى في الدنيا فلا بد لك من الصبر على الابتلاء. فقال لقمان لابنه واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وكأنك تتشبه بأولي العزم من الرسل بذلك الصبر. أغاما نتي munsimuno ensi kifo kya bigezo mu bulamu bwo Allah tabaraka wa taala asobola okugezesa n'amugamba wasbir ala ma asabaka, gumiikiriza ku kiba kikutuuseko mu bulamu bw'ensi, gumiikiriza. N'amugamba ekyo onaaba okikoze inna dhalika min azmi al-umur, ensonga ekyobugumiikiriza n'obukola obugumiikiriza ze zimu ku nsonga enzibu ennyo nnyo nnyo ezeetaagisa obuvumu. N'agamba era yalinga ng'amugamba obe n'obugumiikiriza nga bannabbi abaasinga ku bannaabo obuvumu bwe baalina. فإذا بدأت تلك الوصايا بالتوحيد الله والبعد عن الشرك، ثم الوصية ببر الوالدين، ثم الوصية بمراقبة الله والعلم وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تتكبر على الناس بذلك الخير. فقال لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس، أي لا تتفاخر لأن الفضل لم يكن لك بل كان من الله عليك. هذا ما جاء ومن الله وأكساسره نويا ولا الله n'akusaasira n'obeera nga abakadde bo bayisa bulungi, n'akusaasira n'oba mbasaala eswala abazimirizaawo, n'akusaasira n'obeera mbalagira empisa ennungi, n'akusaasira n'oba mbaziyiza empisa embi, n'akusaasira mubagumiikiriza. N'agamba kaakati awo kiyazzaako ki? Toweekuluntaliza ku bantu. Abamu ku bannaddiini beekuluntaza nti afuna eddiini bw'ati agenda olaba abalala nga temukola ki? Temuli. Kati yamugamba nti wala tusahhir khaddaka linnaas, toweekuluntaliza ku bantu noweetwala nti gwoli ki? Oli wa kitalo. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Toweekuluntaliza ku bantu, totambula ku nsi ng'otambula n'amalala. Entambula ey'amalala hadisi zaginnyonnyola, otambuza amalala. N'agamba Allah tabaraka wa taala tayagala muntu yeewaanawaana abeera nga yeekuluntaliza ku bantu. فأحيانا نجد من بيننا من يحفظ القرآن أو طالب يتعلم قدر من العلم فيعامل الناس وكأنه العالم الذي لا
لم يأتي قبله مثله ولن يأتي بعده مثله، وكأنه ابن القيم ويظن بأن حفظه للقرآن قد وصل إلى نهاية الطريق. نقول له لا، أنت في أول خطوة، وتذكر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. Nagamba oluusi tubeera n'abaana omwana yakwata Qur'an oba omuwalimu yakwata Qur'an oba omuwalimu alina kyasomyeko ku ilmu akyasoma ng'alina Allah wamutuusizzaako n'agamba naye ng'engeri gye yeeyisaamu eri abantu ng'ogamba ono Ibnul Qayyim al-Jawzi ng'engeri n'agamba oyo ali mu mbeera eyo ng'alina kyasomyeko ku ilmu naye nga yeekuluntaliza ku bantu yeetwala nti ye wa kitalo n'agamba nti akujjukiza n'agamba Allah yagamba wala tusahhir khaddaka linnaas, toweekuluntaliza ku bantu, toweesitula, toweetwala nti gw'oli wa kitalo. Wala tamshi fil ardi maraha, ate tutambula ku nsi otambuza malala. Allah tabaraka wa taala tayagala bantu beepankapanka beefuula ba kitalo. Baada al-azan.